Ebikwekweto poliisi y'e Bulenga byatandika ku lunaku lwa Sande okufuuza ababbi abatigomya ebyala 56 bikyagenda mu maaso nga bugolo. Ng'olwaleero poliisi ekutte ebintu ebisoba 20 okubadde DVD, kompyuta n'ebintu ebirala nga bino bikwatidde Mutunde mu zooni ya Wabiyinja mu dduuka ly'omusuubuzi Tomusange Richard era ng'obwedda poliisi eyazagiweereza ebigambo ebigirangira. Olw'okuba gw'onoonya ssente oba olina ky'onoonya ekirala. Ani anoonya ssente? Ebintu biteekamu ssente ani anoonya ssente kufa. Atwala poliisi y'e Bulenga Nyangoma Grace ategeereza Bukedde TV nti ababbi abaakubibwa abatuuze bali mu mbeera mbi mu ddwaliro e Mulago. Asabye abantu okuwaabanga ku poliisi nga bababbyeko ebintu byabwe kibasobozesa okubitwala amangu nga bizuuliddwa. W'olabira bino nga poliisi ekyatubidde n'ebimu ku bintu byasuuzizza ababbi. Mu ngeri y'emu, Abazungu bannansi ba Bulgaria bagambibwa okujingira kkaadi za ATM z'abakasitoma ba banki ya Stanbic babbe ssente beewozezaako mu lulimi lwabwe ne bagamba nti wadde tebalina akawunti mu banki eno wabula balina visa kaadi ebawa olukusa okusobola okujja ssente mu banki eno wonna bwe basanga ettabi lyayo. Bagamba nti baali bagenze kuggyayo ssente zaabwe nga n'ekyokubika ku kyuma ssaako ne kamera nga baggyayo ssente zino baali bagezaako kutangira ababbi kkopa nnamba zaabwe. Bayongeddeko nti mu Uganda baali bazze kola sukaali na kaawa era nga bino byonna omutaputa yabadde abitegeeza kooti. Abavubuka bano basazeewo okuwa obujulizi nga tebalayidde era nga basabye omulamuzi awandiikire omujulizi waabwe gwe beekakasa Ssaabawolereza wa gavumenti Peter Nyombi. Aneti Nalugwa ne Sulaiman Mutebi be bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.